Agakagwawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alabiseeko eri Obuganda n'awuubira ku bantu be wano ku kisaawe kya Muteesa 2 Stadium. Video kano kogenda okulaba byakakwatibwa katikati era omutanda alabiseeko eri Obuganda n'abuubira nako abantu babadde mu ssanyu epitirivu ennyo ne bamuloopera ekibba ttaka ettaka liggwawo. Waliwo omukyala gwe tubadde naye waneeno n'aloopera nti Ssaabasajja Kabaka ettaka lyaffe balitwala balimalawo ettaka liweddewo. Amuloopedde ababbi b'ettaka. Ssaabasajja Kabaka abadde ndowooza alina emirimu gy'agendako munda mu kisaawe ekya Muteesa 2 Stadium oba eky'e Wankulukuku, naye avuddemuko n'awuubira ku bantu n'essanyu eringi ennyo. Ne waawo n'omukyala abadde amuloopera nti Ssaabasajja Kabaka ettaka lyaffe balimalawo, ettaka ligenda, ettaka lyonna balitunze, ettaka lyonna balitubbyeko, ligenze liweddewo. Kakati njagala olaba akatambi kano olabe embeera nga webadde wano ku kisaawe ky'e Wankulukuku mu Lubaga Division nga Ssaabasajja Kabaka awuubira ku bantu be baalamula. Essanyu libadde pitirivu nnyo, libadde essanyu jjereere nga Nnamunswa aboneseeko eri abantu. Njagala olabe ku ssanyu lino, olabe n'abantu reactions nga bwe zibadde, nga tebabateeseteese, tebabagambye nti ajja, naye ne bagenda mu maaso ne babugaana essanyu ng'era bulijjo bwe kiba. Kakati Ssaabasajja Kabaka oba Nnamunswa abadde n'Omulangira David Kintu Wassajja abadde batambula nga ne security ye emwebunguludde yonna. Kale katulabe akatambi kaneeno byakagwawo katikati just few minutes back. Abadde Wankulukuku ndowooza mujja kunjulira nti naffe tubaddewo ng'abajulizi ng'omutanda atuwuubirako. Kale